po jako akawuwo. Omuyiggo gw'abantu abakyawagamidde mu ttaka eryabumbulukuka olw'amataba agasalako ebitundu ebitali bimu mu disitulikiti y'e Bundibugyo gukyagenda mu maaso ng'ekitongole kya poliisi bali wamu ne Uganda Red Cross Society era nga bakozesa biweetiiye okuyiikula ettaka lino gye lyakuŋŋaanira okuzuula ebiri wansi waalyo oba olyawo n'emirambo gy'abantu emirala. Bino biddiridde famire ezitali zimu okwemulugunya olw'abantu baabwe abatakubikako kya mu lubaale era wano nno tumuhimbise Diana okuva mu kitongole ekya Red Cross atubuulidde we batuuse n'enteekateeka eno wamu n'emiwendo gy'abantu abakabudamizibwa. Tuyinamu abantu akaweza amaka 135 ku ssaawa gye twasembyeyo okubala n'abantu abali mu 835 naye omuwendo gw'abantu bakyeyongerako abamu bakyajja abamu abalala babadde bakyali eyo nga bali mu maka ga mikwano gyabwe abalala bali mu bifo ebirala ng'ekkanisa n'ebigenderako bonna bakyajja tusuubira enamba okweyongera olwaleero naye kati tukyalinamu obuzibu amazzi kuba mu disitulikiti ssaawa zino tetulinamu mazzi. So ekitegeeza nti ekyo kikosa nnyo ebintu by'obulamu bwaffe. Kyokka abatuuze balaze okutya olw'engeri weetiiye zino gye zikolamu emirimu gyazo gye bagamba nti eteeka obulamu bw'abantu ku bunkenke. Tractor ino eri ku lusozi waggulu, abantu beenoonya bali wansi, kati abantu banalabika batya bali wansi nga tractor yo eri waggulu. Kinyuma tractor nesobola nebanga eri wansi ng'ejjayo ebiri wansi n'ate eri waggulu enoonya bya wansi. Tumuhimbisa tulambululidde ebimu ku bizibu abantu bano abali mu nkambi bye bayitamu omuli ebbula ly'amazzi, ebyokwebikka, obuyumba obukyamirwamu wamu n'ebirala. Tukyalinamu obuzibu bwa latrines kuba abantu abangi basinga ku muwendo gwa latrines zetulina wano. Ekitegeeza nti twetaagayo wakiriko nga mobile toilets ezisobola okukozesebwa bano abantu. Tetulina n'emmere gye tulina nayo, tulina omuceere tetunafuna muntu avaayo tuwa ebijanjaalo oba posho ebyo tusobola okukozesa ku ssaawa eno. Tukyalina n'ebintu tebalina wakwebaka kubanga tufunye rooms ezimala naye rooms temuli ntundubaale oba sleeping mats oba omufaliso oba n'ebyokwebika twafunayo blankets ntonotono ezava mu OPM naye nazo tezimala kuba kati abantu bangi okusinga ku bintu bye batuweereza. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Ebintu byose mu nyumba singatawulukaku na kyuma akisente esente z'ekkanisa ekyo singa muketo w'ekkanisa eyo obulisi obwosi ebintu byose byayendiire. Milioni ya 20 monombe gyagulya gakoko byona bintu byona tena kantu kona katwayi monomba ba ngokutwaka mukaga ntuligita nuku twakagendi tularana kityo tularana mukereja yananka yakayenje.